illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, Allah. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulina sayyidina wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa salawatuhu wa salamuhu wa man tabi'i tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsani ila yawmiddin. Baganda bange abatuwuliriza n'abatulaba ku Salaamu TV, mwenna abaddu ba Allah, ba hajji, ba hajjati, na mwenna buli omu mu kitiibwa kye. Sooka okubawa ekiramuso kino ekirungi ennyo nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mu kaseera nga kano mba ntuuse ne programu yo ennungi ennyo eya Daawa Special insha Allah ta'ala. Erinnya lyange nze Sheikh Tebadiba, atuuse wano era nga ntudde wano mu studio ne mukadde waffe mutabani wange Sheikh Makumbi. Sheikh, sooka otole ku salaamu insha Allah ta'ala. Naam, alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihi al-Mustafa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, mwenna abatulaba ku TV yaffe ennungi ekitiibwa Salaamu TV, mwenna mukkirize mbalamuseeko n'ekiramuso kya Mungu tabaraka wa taala kye yatuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mu kaseera kano njagala obbategeeza tutudde wano ku Salaamu TV, naye jjukira nti ekyamazima atusindika wano n'otuteekamu buli kyonna insha Allah ta'ala ye Jabal Rahma. Jabal Rahma kye kitongole ekitwala abantu e Makka. Jabal Rahma nzije njibannyonnyola buli lwa Mande bwe tubeera mu studio wano. Jabal Rahma kye kitongole ekitwala abantu e Makka ne Madina, era njagala kukulisaayo mwenna abaakavaayo abatambudde ne Jabal Rahma bannange mukulikire eyo nnyo ddala. Jabal Rahma eteeseteese oluteekateeka olw'enjawulo. Eyina umura eya Julai, eyina umura eya Agasti, era byonna ng'oyagala okubimanya wallahi jangu ku ofiisi wali Nateete wennyini mu Nkulungo wakati waliwo ekizimbe bakiyita business center. Awo wennyini linnya ku first floor ojja kusanga luumu namba WG 45 tokonkona, ojja kuyingira buyingizi, ojja kusiŋŋaana bakwaniriza nga bayitirivu. Era wallahi bwe basanga nga oba oluusi tebaliiwo oba ng'oyagala okwebuuza biki bye njagala okwebuuza nga situuse ku ofiisi, nsaba okube ku nnamba z'essimu zino 0752 52 94 34 0752 94 34 52 94 34. Eyo nno bw'oba gisanga nayo teriiko, kubira ku nnamba eno endala 0704 369 329. Ngambye 0704 369 329. Wallahi ojja kubanga omaze okufuna Jabal Rahma insha Allah ta'ala. Ekukolere ku visa, ekukolere ku tiketi, ekukolere ku passport yonna mu bulongoofu ate mu bumativu, era oveewo ng'omatidde ate emala ekwetikke ekutwale mu hijja, ekutwale mu umura, ekulambuze Muna, Muzidalifa, ebibuga byonna eby'ekitiibwa byonna osobola okuba ng'obirambulako wano e Makka ne Madina. Mukkiriza abatuwuliriza, olwaleero omulamwa gwaffe gwegwo guga nti al-ikhilaasi baina nnaasi, okulongoosa wakati w'abantu abatakkaanya naddala nga tebakkaanya, kubanga kiba kizibu okulongoosa eri abantu abakkaanya. Sheikhe, olwaleero tulina omulamu ogwo okulongoosa wakati w'abantu abatakkaanya, naye nsuubira abakkaanya tetwali badde nnyo okulongoosa, era nga tonnatandika kusomesa awo wennyini. Sheikhe, okulongoosa kye kiki?
nsaba abatuwuliriza batandika okumanya ddala okulongoosa kyeki era omuntu lwaki yalirongosezza. Naam, nga sinnatandika bigambo byange saba mukkirize nyongereze ku bya mukadde wange okubategeeza nti Jabal Rahma kyekitongole omwana Adamu kyeyandisaanidde ajje kimutambuze kimutwale ku nyumba ya Allah tabaraka wa taala okufuna service ennungi ng'agenze mu kibuga e Makka ne mu kibuga kya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam e Madina. So mutambule naffe insha Allah. Era bategeeze sebo nti Julaayi ye company ekutwala Julaayi sebo insha Allah nazo mwezi nga 2 tugendera mu Jabal Rahma insha Allah mutwegatteko tutambule ffenna biidhinillah tabaraka wa taala. Amina. Naam, shekhe, okulongoosa wakati w'abantu abalina obutakkaanya nsonga nnene kubanga ensonga eyo eyimiriddeko obutereevu bwa society mwe tuwangaalira okuba nti olwaleero tuwangaala mu nsi shekhe ng'abantu tebakkaanya okuviira ddala nammaka mwennyini mwe tuwangaalira ng'abantu balina obutakkaanya, maama takkaanya na taata, omwana takkaanya na maama. Naam, kaakati buvunaanyizibwa baffe oluusi batuukirira abawalimu oba abachairman abakulembeze okubeera nga tulongoosa wakati waabwe n'obwenkanya, tetubeeramu kwekubira nga tulongoosa. Tumanye nti ogwo omulimu gwe tukola mulimu gwa Allah tabaraka wa taala. Ensi buli weebeeramu obutabanguko n'obutakkaanya kiviiramu abantu okubeera nga battiŋŋana, kiviiramu okubeera nga abantu bakutulaŋŋana wakati waabwe. Nabwekyo okuziyiza omuze ogwo kwe kubeera nga tuteekawo embeera ya islaahu baina nnaasi, okubeera nga tulongoosa wakati w'abantu abafunye obutakkaanya. Ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yagitukubiriza mu Qur'ani baada billahi minash shaitani rrajim, yagamba nti la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin baina nnaasi. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti la khaira fi kathirin min najwahum. Olaba enkuŋŋaana abantu ze bakuŋŋaana, enkiiko ze batuula, Allah yagamba nti ezisinga obungi teziriimu kalungi singa zibulamu ebintu bino bisatu Allah byeyamenya. La khaira fi kathirin min najwahum, nyingi enkuŋŋaana ezituulibwa nga teziriimu kalungi okujjako singa zibamu ebintu bino bisatu wammanga. Diwe lukuŋŋaana lubeera olulungi, yagamba nti illa man amara bisadaqatin, okujjako ng'ekibatuuzizza we muba mutudde kulagira bantu basaddaake, kubanga mu nsi mulimu abantu abatali bulungi. Tubeere nga mu lukuŋŋaana lwe tutudde tubaako ettaffaali lye tutema okubajja mu buzibu bwe balimu. Illa man amara bisadaqatin, n'agamba nti au ma'rufin, oba kulagira abantu kukola bulungi. Ekyokusatu n'agamba nti au islahin baina nnaasi, oba okubeera nga tukwataganya abantu ababaawukanye. Nabwekyo Allah ensonga eyo yagitukubiriza yennyini subhanahu wa ta'ala. Sekyo kyokka n'agyogerako ne Maka. Yagamba nti wa in mura'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fa aslihu bainahuma sulha. Yagamba nti singa omukyala atya oba n'ategeera nti avudde mu kugondera bbaawe, ajeemedde bbaawe, annashiz omukyala singa ava mu kugondera bbaawe wabaawo ebiba bitakyakakata ku musajja nga takyamuwulira ewatali nsonga, kubanga mu shariya omusajja singa yeetaaga mukyala we oba n'abaako kyamugamba alina omumugondera, naye singa agaana omumugondera obanga amuyisaamu amaaso mu mbeera eyo bwetyo, wabaawo ebiva ku musajja nga tebikyamukakatako nga nafaka. Waliwo abakyala sheekh olwaliro nga bakyetwala, omusajja takyalina kyamugamba, oyo omusajja takakatibwako kumulabirira, nafaka emukola ki? Emuvaako. Naye nga tennaba kumuvaako, ekisinga obulungi wamanya nti agudde mu nsobi, ateekewo embeera y'okubeera ng'akwatagana ne bbaawe, batuule babeeko bye boogera, hatta nabo bwe kiba kibalemeredde, kubanga sheekhe tetupapira nsonga mu shariya. Obufumbo buno Allah yagiyita mithaqan ghalidha, mithaq, nsonga ngumu nnene eyimiriddeko emisingi mingi. Si kyangu oba si kyamu mpisa kubeera nga twagala tugimenya mu bwangu. Ne bayita omuwalimu ne bagamba nti bano bafunye obutakkaanya, naga nti sheekhe omanyi
omukyala mute si kituufu. Tulina emitendera gye tuyitamu okutuuka ku kumutta olwo biba biganye byonna, naye nga tetunnatuuka ku ekyo esilaaha yesooka okubeerawo. Bagambe nti ki ekibatabudde nti kino bannyonnyole bannange mukwatagane wabaawo obutakkaanya gwe wuliriza bbaawo naawe omusajja wuliriza mukyalawo mu mbeera ezimu oba endala. So tetugenda ku nsonga eri nnene kubanga Allah obufumbo yabuyita mithaakan ghalidha, nsonga nziteteetaaga kwepampalikako nti muwe talaka simanya agende. Sheikh oyina ensonga gye njagala oyawule. Naam. Mal faruku baina ikhilas wa isilah. Kubanga ngenza awo nebulamu katono mbuze nga ndaba onnyonnyola isilahu. Mal faruku baina isilahu wal ikhlas. Al ikhlasu kwe kukola omulimu ng'ogukola ku lwa Allah jalla jalaalu. Isilahu kitegeeza kulongoosa wakati w'abantu ababa bafunye obutakkaanya kye bayita isilahu. Ekitegeeza isilahu wakati w'omuntu n'omuntu singa baba bafunye obutakkaanya. Lakini ikhilasu wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala, kuba nti okola ku lulwe, osaala ku lulwe, osiiba ku lulwe, ekyo kye bayita ikhilasu. Naam. Kaakati okumanya byagenda wala islahun mu maka bwe muba mulabanga mmwe mulemereddwa, Allah yagamba nti buli ludda lufuneyo omuntu, oludda lw'omukyala lufuneyo omuntu omu, n'olw'omwami lufuneyo omuntu omu, batuule mu nsonga. Naye ensonga ezo eziba zibatabudde singa banaaba n'enniya ennungi abafumbo bano ababiri, Allah yagamba nti yuwaffiqu llahu bainahuma, nkakasa tebasobola kwawukana, Allah agenda kubawa tawfiiki baddemu batambule bulungi. Nabwe kityo tetupapira abafumbo, tetupapira nsonga ya kugamba nti omukyala mumutadde n'omukyala tupapa kugamba nti omusajja mweyambuludde, tusooke tukole islahu wakati waffe. Sheikh olaba nga tetunnatuuka ku ebyo byonna. Obusiraamu era omusajja omukyala ne waba yepampalisa ekisusse ekisooka faidhuhunna, Allah agamba nti mubabuulirire. Omukyala omutuuze omukole ki? Eyo islahu. Okola kino sikyagala, ova ewaka nga sikukkiriza sikyagala, tonyiga bunyinzi mulundi gumu omugambe nti nkutalase nkugobye, nedda. Faidhuhunna, Allah agamba mubakole ki? Mubabuulirire. N'agamba nti webagaana okuwulira ebigambo yagamba nti fahjuruhunna fil madaji, mubasenguke mu bisenge. Allahu akbar. Mu bisulo byabwe mubasenguke. Oba gw'osula mu ddiira ekizire ogambe nti nedda akansooke enki. Ayinza okwekuba mu mutima nakyo ekiba kiganye yagamba nti fadhribuhunna, mubakube mukko. Naye kuba okwokugunjula si okwokubonereza. Okuba oba oliawo kijja kubaako obukakamu bwafuna muli n'obuswavu, si kukwata kibooko, kwata ekintu ekya bulijjo kigoye omukubemu omulage nti toli musiimu ku byakola ki? Ku byakola. Sheikh awo wennyini ng'osimbye wakati butuuka enkya olwaleero maama w'abaana n'otamusanga weeka essaawa nga ziweze 9 10 akonkona akomawo. Kakati n'akomawo n'omanya nti ojja kukwata kigoye kubanga obusiraamu kibulagira. Kutta ekigoye kireeso kizinze wadhribuhunna, mubakubemu, omukubye kubyawo omutadde omusonyiye. Nenkeera ajja kumanya nti kikyamu kyenkola sijja kikomawo. Sheikh ajja kunkuba nkimaze kangende era nkole ekyo kyenkoze nkomewo seeka nkube bireeso. Singa omukyalo oyo akomawo nembaako emiggo nenga nti kankube kubanga ayinza okuba nga asobeza ekisobyo nga kinene n'omubuulirira ng'agaanye ate nga bw'otunula mu bigoye mukwata ekigoye omukube nga nakyo kirabira ddala nga kumpi ekibonerezo kiba kitono. Magezi kigoyinza okumpanza anyize nnyo omukyala anyenzeeko akomawo essaawa 9 za kiro ate nga wallahi namulindiridde dda mukube ebigoye takkiriza, nkola ntya kubanga tuli mu kulongoosa. Kakati ebyo byonna nga bwe twogedde Sheikh emitendera ekiba kigenderwa mu mukyala kwekuba mu mutima. Bwe musooka ne mutuula ne mubuulirira abasinga obungi lye ddala libakomako n'atereera. Oluusi aba abikola nga takola ki?
naye emitendera gino tugive mu order. Sooka omubuulirire bwe bigaana tugambye nti yita oludda ewaabwe omuntu oba muko naawe wayiteyo omu mu nsonga muzikole ki nkakasa mujja kugenda okuvaawo nga muteredde. Bwe biba biganye nnyo nga biganya akyaganye Allah yatuwa ekyokubiri musenguke kijja kumuluma. Sheekhe toyinza kubanga omusenguse omwezi mulamba oba wiiki n'atakyusa mu mpisa n'atatereeza. Nakyo bwe kiba kiganye eddaala eryokusatu kwe kukuba. Naye Sheekhe bwe kigaanira bukeera enkya n'omusenguka kubanga eryo tteeka. Bw'omusenguka naye olw'okuba alina gy'asengukira bwe njogera nti omuntu omukulu aba antegeera kitegeeza nti naawe takweguya. Era mu butakweguyako n'omulinda n'omusenguka ogenda okulaba owezezza wiiki okwata ey'okubiri era nga tafaayo. Awo Mungu wagambira nti fadhuribuhum awo mukubamu olaba nga tatereeza. Nakyo bwe kigaana kati olwo tuba tugenze mu birala omusajja bamuwa olukusa olw'okumuta naye nga tetukikubiriza tusooke tukole amagezi gonna agasaanidde. Yeyo ensonga lwaki twogera ku musomo guno al islahu baina nnaasi. Sheikh hadithi gye njagadde okwogerako endala nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba ya Abi Hurayra yagamba nti kulla sulaman mina nnaasi alaihi sadaqa. Buli kiyungo kya muntu kyalina ku mubiri bw'aba akikozesezza mu nkola ennungi Allah mbalanga asaddaase singa akikozesa mu nkola ennungi. N'agamba nti kulla yawmin tatula'u fihi shams, buli lunaku enjuba lwevaayo yuslihu baina ithnaini sadaqa. Singa omuntu buli lunaku enjuba lwevaayo singa alongoosa wakati w'abatakkanya babiri Allah amuwa empeera za muntu asaddaase. Singa alongoosa wakati w'abatakwatagana bameka babiri Allah amubalanga asaddaase. So okubeera nga tulongoosa wakati w'abantu ibaada. Ate Sheikh ibaada zawulwamu ebika. Waliwo ibaada mutaaddi oba naafe ibaada kwegamba oba ekintu ng'omuntu akifunamu omugaso si ye yekka wala n'abalala ne bakifunamu. Ekyokulabirako waliwo ibaada ze tukola nga laazimu ng'esswala omuntu wosala gwofunamu nga gwe tena mulala gwekola ki gweyamba. Naye kati ibaada nga sadaka okusaddaaka bw'osaddaaka omwetaavu akola ki afunamu naawe asaddaase n'okola ki kakati ne insulaha eno baina nnaasi tuba tuyambye abalala ibaada eyo eva kuffe negenda nekuba ki ne ku balala kubanga okubanga ogenda kufuuka ensonga etereza amaka agakyankalanye wiiki nnamba oba omwezi oba omwaka oba abooluganda abamaze emyaka 10 Sheikh nga tebeebuuza kinene. Nabo kyo ibaada eyo nnene era njikubiriza abantu bajongeremu amaanyi okusengera ddala abawalimu bwe tuba tulamula ate tulamule na buki na bwenkanya tulamule na bwenkanya. Awo nnyini Sheikh oyogedde ku kiyungo. Ekiyungo omuntu awuliriza Salaamu TV ono ayinza obutamanya kiyungo naye ng'ogambye nti buli kiyungo kyonna ne kyeyunga mu mulimu ogwo omulungi gw'okulongoosa ne kitakabana ne kitakabana kiyungo ki ky'oba otegeeza? Sulaamu wano ebiyungo nabbi beeyogera kati olulimi kiyungo omukono kiyungo buli ogukozesa obulungi n'okugulu kuyungo kutambula okugenda okulongoosa Allah akuwa empeera. Kyova mu hadithi eyo yennyini yagamba n'okuyambako omuntu n'omusitulirako osanze omukadde n'omugugu mu kkubo oba omuntu alina pikipiki emufuddeko n'omusindikirako ayina ebyetaago byayagala omusitulyeko omutereko ku piki n'obimusitulirako naawe oba osaddaase. So ekyo kyokka n'agamba nti wal kalimatu tayyiba sadaqa, n'okwogera obwogezi ebigambo ebirungi Allah akuwa empeera. N'agamba nti wa bikulli khutwatin tamshiha ila sala sadaqa, na buli kigere kyotambula okugenda ku muzikiti Allah akuwa empeera. So ekyo kyokka wa imatatul adha ani tariqi sadaqa, osanze ejjinja mu kkubo basimye ekinnya mu kkubo n'olijjawo Allah akuwa empeera. Adha ani tariq sadaqa. Ne Sheikh bameka babisanga ne bayitako buyisi. Allah yatugondeza nabbi yatugo ibaada nga bwe tubikola osobola okufuuka owa waggulu ennyo mu ebyo ebintu abantu balabanga ebyokubeera nga
binyomebwa. Allahu akbar. Tuli wano ku Salami TV. Njagala okusookera ddala okwebaza bannabuddu bannange bannabuddu alhamdulillahi rabbil alamin. Tufuna amasimu mangi mulaba bulungi nnyo ddaawa yaffe special eno mugyesibyeko mugiraba bulungi kuba muganyulwamu. Njagala okwebaza mwenna bannabuddu okuviira ddala eri ekyamuliibwa naliyokko abantu ne mutwebaza nti mwebale programu yammwe ddaawa nga nnungi nzibu bannakyamuliibwa eri mukambulala mwebale nnyo mwebalire ddala lusoze eri yonna solaiti sebandeke wantegeezeza no nganti wallahi tutaddeko alhamdulillahi rabbil alamin. Nsaba Allah w'ekitiibwa abeere nga abawaamu obulungi. Njagala okubakakasa abasajja abatulimu bennyini betuli nabo Bajjabar Rahma Hijja and Umrah Services be baliwo okukutambuza okutwala Makka ne Madina. Sheikh njagala okutegeeza ennaku z'omwezi nga 2 kyakakasiddwa dda nti ogenda Makka naye ng'ogenda ne Jabal Rahma tour and travel. Inshallah. Abantu abo bakola ku Umrah, bakola ku Hijja, bakolera ku visa, ku tiketi, wallahi ku passport byonna. Bw'otuula butuuzi wali n'obeesiga ne batandika kubeera nga bakutambuliza emirimu gyo. Byonna ebyo byakola ebyo byonna tebabikolera mu nsawo zaabwe nti oba muntu nkusange mu kkubo nedda wabula byonna babikola nga beesigama ku ofiisi yaabwe era esangibwa wali Natete Business Center. Ekyamazima bawa layisinsi bakkirizibwa mu mateeka bawa layisinsi ekkirizibwa okusaabaza abantu naddala abalamazi. Abantu abo beesige Bajjabar Rahma Tour and Travel basangibwa wali Natete wennyini wakati mu nkulungo ku Business Center room number WG 45 tukawo bakubire ku namba z'essimu zino wammanga 075 52 94 34 075 52 94 34 oba 070 369 329 070 369 329. Wallahi buli kimu kijja kutererera ojja kutambula bulungi mu lugendo lw'e Makka. Tebalina wadde kwasimula. Sheikh kwasimula okimanyi? Okwasimula ye muntu gw'ogamba nti nja kutwalira obukadde buna n'otuukawo n'ayasimula n'aga nti ate seeka n'atandika okunanaagira n'aga nti ate nedda bino byatusobyeko ziba 5 ate yongerayo zino. Sheikh Jabal Rahma tebiina alhamdulillah kkiriza nti yo bwe ziba nnya era njagala okukakasa Julaayi egenda kutwala obukadde buna ekutwala Makka ne Madina okusula entambula visa tiketi byonna byabwe ekyogenda obakolera kiri eki ogenda kweriisa biizinillahi tabaraka wa taala. Kulambuza kwonna kugenda kubeera nga kuli kwabwe kujja Makka okutwala Madina Madina okujjayo okutwala Makka byonna bigenda kubeera nga bya Jabal Rahma. Awo wennyini Sheikh njagala ku byoyigiriza mbaddeko ebintu ebimu bye nnokolamu. Kikkirizibwa okulimba wakati w'abatakkaanya nga ddala obadde ogenda batereeza kubanga twogera ku kutereeza. Kikkirizibwa. Kakati ensonga eyo nabbi yennyini yajogerako hadithi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi eva ku Kulthum bintu Uqba bin Abi Mu'ayt radiyallahu anha. Omukyalo yagamba nti yawulira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba laysa al-kadhab alladhi yuslihu bayna an-nas fayanmi khayra aw yaqulu khayra. Nabbi yagamba nti tayitibwa mulimba oyo alongoosa wakati w'abantu nassaawo ekiboozi kye n'aluka ekiboozi naye oluusi nga kya bulimba oba n'ayogera ebigambo bye nga birungi naye ng'ekigendererwa mu kiboozi ekyo wadde kya bulimba kugatta bano batakwatagana oyo tebamuyita mulimba mu Busiraamu. Nabwe ekyo kikkirizibwa okulimba abatakkaanya n'ogenda n'omuntu eyakyawagana n'omuntu n'omugamba nno oli byakwagala nga birala nnyo musajja nga akwagala okimanyi nti yankubidde n'akasimu ali Makka agenda kuleetera ekkanzu okumanya akwagala nnyo naye ng'ekigendererwa ggwe wakati awo kuyunga bantu olaba nti okulimba zambi ddene naye mwaka akaseera si kulimba kubanga ekigendererwa kulongoosa. Hadisi yava kwani oyo? Hadithi eva ku mukyala bamuyita Kulthum bintu Uqba bin Abi Mu'ayt radiyallahu anha yabiwuya ku Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti omuntu alimba
naye ng'ekigenderwa kulongoosa wakati w'abatakkaanya oyo tebamuyita mulimba, tebamuyita asseewo ebigambo bye byonna byawulira nti asobola okufumba nabyo omuntu n'ava ku ndowooza gy'alina embi eri munne n'atandika omulowoleza obulungi ne baddamu ne batambula bulungi mu mbeera efaanana bwetyo. Awo wennyini Sheikh era wenjagala okukubuuliza kubanga kasita oyogedde Kulthum nga hadisi eyo kwe yava ate nga sami'tu Rasulullah yayulirawo ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ajoogera bw'abanga yagikakasa ensonga eyo addala ennimba ekitegeeza ennimba ezitakujja mu Busiraamu oba ennimba z'Obusiraamu ezikkirizibwa ziri mmeka mu Busiraamu kubanga eyo yo mmaze ogibala nti emu. Okumanya okulimba bannange tekuzannyibwako era zambi ddene muntu yandisaanye kukola ki kulimba kuba Nabbi yagamba nti innal kadhiba yahdi ila alfujur. Obulimba bufuula omuntu omwononefu ate bw'ava mu bwononefu ne bumutwala mu muliro nabwo kye zambi erifaanana bwerityo kiraga obukulu bw'ensonga zino era mu riwaya ya Muslim hadithu eyo muttafaqun alayhi eri mu Bukhari ne Muslim naye mu riwaya ya Muslim omukyala agamba nti lam asma'uhu yurakhisu fi shay'in min kalami an-nas agamba nti sawiyako Nabbi yurakhisu fi shay'in mimma yaquluhu an-nas nga Nabbi awo olukusa mu ebyo abantu bye boogera illa fi thalathin etegeeza Nabbi yakkiriza okulimba mu mbeera ssatu ezitali ssatu zino tolimba bw'olimbira oba ogudde mu zambi. Yagamba ta'ani fil harb okusookera ddala mu lutalo. Sheikh singa wabawo olutalo omuntu akkirizibwa okulimba nkubuli obulimba obusookera ddala mu lutalo olaba okudayinga enviiri mu Busiraamu kiri haramu tekikkirizibwa nobeera nga oyina envi n'ozirwanyisa zitandise okuva mu nzirugavu noga nti nedda kandeeteddayi kandayinge ziddayo mu bulaka tekikkirizibwa mu Busiraamu haramu wadde ekirevu zambi ddene wabula enviiri ozitintinga ne kkala endala etali black ate kikkirizibwa mubahun ekyo kikkirizibwa omuntu wakikola talina musango talina mpeera kyebayita mubahu wa khussa ma yubahu bilistiwai alfi'lu wastaruki ala sawai kyebayita mubahu omuntu wakola oba takoze talina mpeera okujjako singa aba akikoze biniya mathalan ng'okulya mubahu okulya emmere naye omuntu singa agamba nti kalya emmere afune amaanyi agasaala ate emmere eba efuuse ibaada akifunamu empeera. Kaakati okudayinga enviiri tekikkirizibwa naye mu lutalo kikkirizibwa kubanga olutalo olwetaaga shajaa kipawa bwe banaalaba nga bazze bakinvinvi bagenda kugamba bano bawedde bagenda kukuba mu bakotogge. buli lwalabanga njeru yaga nti bakaddiwa dda tugenda kuba wano tukotogge kati lwozidayinga ne zikola bulaka basajja bakyali b'amaanyi obwo bulimba obusooka mu lutalo wabula Mungu yateekateeka buli nsonga ate era omuntu asaana okulimba mu muwendo nti tubeetegekedde tuli 10 naye nga bazze 3 oba 5 ne mutya oluusi ne mubivana kuno nga ati tubatidde tetukyazze mu mbeera efaanana etya bwetyo. So Nabbi yakkiriza mu lutalo. Ekyokubiri bwe twogera ku ddaayo eyo shekhe ne ku bakyala takkirizibwa kuba abakyala bayinza okugamba nti basajja n'abakyala takola ki wabula akkirizibwa okussaamu kkala zonna endala zayagadde naye bulaka ki yagaanibwa. Ensonga eyokubiri islaahu baina nnaasi omuntu ng'alongoosa wakati w'abantu akkirizibwa okukuba ekibozi kye kyonna nga kya bulimba naye ng'ekigendererwa kugatta bantu bano. Ekyokubiri wa hadithi rajuli muraatahu omusajja sheekh olwayo tuwasa abakyala nga baagala bingi naye nga bebasaba ebingi sheekh tebabikola ki tebabirina. Nabbi yakukkiriza omukuba ekiboozi n'omugamba nze omwezi ogujja wano tusitula kalina naye ng'agamba ositula kalina okyali muzigo. bakyakubanja ne lenti osobola omunyweza kubanga obufumbo bwetaagamu magezi kwe tusobola obutambuliza n'okubeera ng'onyweza abantu abo. Sheikh njagala ogumiza ensonga eyo singa bukeera enkyanga ekyamazima neegombye omukyala
mchala mwagala ate njagala muwasa ne mchala ayina ebintu bye byayagala akuganze njagala nga onzimbidde na kino bwe mugamba nti owaayawo waffe tugenda kuzimbawo kikkirizibwa jaiz Allah kubanga bazibu nnyo ayagala mmotoka osobola okumuleeta n'omugamba nti mmotoka nno najazika omusajja teyagiremera osobole okutambuza obufumbo sekyo kyokka n'omukyala era naye akkirizibwa okulimba omusajja nti kuggwe kwenkola ki kwenfiira naye ng'oluvaawo agamba atombuulira musajja tali mu makulu bakitegedde musobole okutambula so nabbi yalabanga mu gitama eyo abantu bano ababiri empangaala yabwe nzibu kubanga bye beetaaga tesheeke tetubirina baagala bingi ayagala okukola oluviiri buli wiiki ayagala engoye ennungi n'ebirala muzzeemu essuubi teweeyavuwaza buli kiseera nti sirina mugambye nti okimanyi nti nakikubye bagenda kumpeereza sente wiiki ejja kuva e Dubai tolina na ssuubi tolina na simu ya WhatsApp atuwuliriza salaamu tv alhamdulillahi rabbil alamin nebaza Mungu ow'ekitiibwa atuwuliriza akuwadde ku buwangazi nakugambye dda nze Sheikh Tebadiba njagala okutegeeza nti nkola ne Jabal Rahma njagala okukakasa nti kyekitongole mu bitongole ebisaabaza abantu obulungi ennyo jangu otunoonyeeko tukutwale e Makka ne Madina ku nsimbi yo entono nakutegeezezza nti Julaayi tugenda kutwala obukadde buna bwokka ate tetwefuula tetukwongeza tetugiraki byonna transport ogenda otuula butuuzi bwe n'ogenda mpaka lw'ogenda nodde Makka nga weebase bulungi osuze ku Kaaba buli kimu ekyo kyonna Jabal Rahma kyekkolera ekyamazima ku bukadde buna bwokka Julaayi ate August yo tujja kubanga twongeramu katono era nga bwebinaaba bigize tujja kubeera nga tukubuulira buli lwa Monday tubeera wano naawe wano essaawa 10 mu dawa special insha Allah ta'ala naye nga bebaani beba Jabal Rahma tour and travel abakutwala Makka ne Madina tusangibwa wali nateete bwennyini wakati mu nkulu ngaawo tuukawo linnya ku first floor WG 45 wetusangibwawo wennyini era bw'obanga ojja obuzeemu katono tukubire ku namba z'essimu zino 0752 52 94 34 eri 0752 52 94 34 namba endala eri 0704 369 329 0704 369 329 wallahi ojja kuba otuuse ku Jabal Rahma office yingira mu office buli nsonga yonna ejja kubanga eggwerawo Sheikh njagala okutegeeza nti Jabal Rahma eyina bamutawaf abalungi abakulambuza ekibuga Madina n'okwennyalwe nedduwa ne bakuwa edduwa Allah w'ekitiibwa yakututte wali n'otuuka mu rawda n'olambula ku w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi n'ogenda e Uhud n'osaalayo akazi bbiri Allah ate n'akuwa n'ewumula endala kaakati ebyo byonna basheekha abakulambika mu nnambika ennungi ng'ate baabisoma ng'ate ne gye basomedde wallahi webali okubanga bakulambuza ennyumba y'owekitiibwa Nabbi Muhammad n'ennyumba ya Allah okubanga bagikulaga na buli kimu n'okusomesa obulungi ennyo ye Jabal Rahma si ekutwala yentwala nakuza omwezi nga mmeka nakuza omwezi nga 2 ogw'omusanvu sebo nazikutte dda wazikutte shekhe ate n'abalala bagambe nti bebo bajja tugende shekhe insha Allah katuzeeyo ku mulamwa naamu sebo tugende okulongoosa wakati w'abantu naddala nga tebakkaanya shekhe abantu abatuwuliriza wano olw'okuba tuli bawalimu bayinza okulowooza nti twogera ku basiraamu bokka singa abantu abo babadde tebakkaanya naye ng'abantu abatakkaanya ekyamazima ng'olabira ddala mwawukanya eddiini for example balokole bakatuliki oba baprotestante abo bo nabo sebo tugwaffe naawe bonna buli bane Adam yenna tuba tulina okulongoosa wakati waabwe asobola okubanga obutakkaanya bufunye na musiraamu oba atali musiraamu munne bonna tufube bwe tuba tulina engeri gye tulongoosa wakati waabwe tulongoose
kubanga mu kulongoosa wakati waabwe tubifunamu emigaso mingi okubanga ekitundu tekiriiko nkayana kwevuma n'ebintu ebifaanana bityo. Sheikh nsaba nsembeyo hadithi ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku nsonga eyo. Lumu Nabbi waffe Muhammadin hadithi eva kwa Abil Abbas Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu agamba nti Nabbi lumu yafuna amawulire sallallahu alaihi wasallam nti waliwo Babani Amr ibn Awfi ekika baali wakati waabwe balina obutakkanya. Nabbi olwagawulira okulaga obukulu bw'ensonga eyo naye Sheikh olwayo omuntu awulira ensonga mu famire ya gundi tebakwatagana, Imaamu dduka misinde abatuuze abasaaze go batwala ogenda olongoose wakati waabwe nga tebannaba nakwetema batebanaba nakwita. Nabbi tebamuyita sallallahu alaihi wasallam bwe yawulira amawulire nti bagundi tebakyakwatagana balina obutakkanya wakati waabwe. Kharaja Rasulullah, Nabbi yafuluma ng'ekimututte yuslih bainahum fi unasi ma'ahu, yagenda ne basahaba abamu naye ng'ekimututte kulongoosa wakati w'abantu abo kubeera Nabbi bamuleeteranga n'emisango ne ku mataka. Sheikh olwaliro abantu balina obutakkanya ku maki ku mataka. Nabbi bamuleeteranga emisango nga bakayana, ono agamba lirye n'ono agamba lirye. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yenjagadde okwongerezaako yabagamba nga ku mataka ago nti innama ana basharun mithilukum, nze gwe mulaba ndi muntu nga mmwe. Yes, ekyenkizo kyennyina ndi Nabbi. Yes, era nnyina ne byemmanyi eby'omunda naye wemba namula kyendaba wano kungulu wadde nti mba nsobola okuba nga mmanyi ani nannyini kino naye nze namula okusinziira ku bujulizi bwe muleese. Omu mu mmwe ayinza okuba nga ayogera bulungi ebigambo, asengeka bulungi ebigambo n'asinga naggwe nannyini ettaka. Tuli wa mulamuzi olwo ng'ebigambo abisengeka buki n'okusinga ggwe nannyini, kubanga oluusi bannannyini bintu aba si mwogezi naye ng'ettaka lirye oli n'ayogera ebigambo n'akusinga. Naye Nabbi yagamba nze mpa kweyo aba asinze okulambika ensonga. Naye yagamba nti faman, omuntu yenna bwe mba mpadde ekintu kya munne amakulu nga nkimuwadde nga si kikye fakad kata'tu lahu qit'atun minan nar, mba mutemedde poloti y'emmuliro. Allahu akbar. Bwe nkuwa poloti ya gundi nga naawe okakasa siiyo wapanze ebigambo n'ogenda mu balooya ne bakusengeka bulungi kimanye nti poloti mmuliro gyenkusalidde. Nabwekyo ensonga ezo bwe tuwuliranga obutabanguko tuddukirewo misinde tulongoose. Nabbi yagenda. Nabbi bw'agenda fahubisa ne bamulwisa kubanga Nabbi wa kitiibwa bwe yagendanga nga tebaagala kumutta, bafuna emirembe nga baliko ne mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Eswala neetuuka, baali bamaze okwazina eswala neekola ki fahanatu swala. Bilali n'akomawo n'agamba Abubakari wategedde Nabbi waffe bakyamukwatidde eri naye eswala ekoze eki etuuse. Fahal laka anta umma nnas, Abubakari okkiriza okulembera abantu? Sayyidina Abubakari n'amugamba nti inshiita, oba oyagadde tewali buzibu. Bilali n'akima eswala. Sayyidina Abubakari n'atakaddama mimbali wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asaza abasiraamu fakabbara n'aleeta takbiratul ihram fakabbara an-nas, n'abantu ne bagikola ki ne bagigoberera. Kati baba bali mu swala batandise swala fajaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufuf hatta qama fi saf. Nabbi najja ng'ayita mu nnyiriri bw'ati paka we yajja ku lusooka. Abantu balaba kinene. Abubakari akulembera Nabbi naye najja ne yeetaba mu layini mu maaso ng'azze ayise mu nnyiriri bw'ati aziyise mpaka we yatuuka ku lunyiriri lw'emu maaso n'asimba mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yali takirinaako buzibu naye abantu baalabanga yasaanidde okukulembera sa Abubakari. Abantu baakola ki? Wa akhadha an-nasu fi tasfiq, abantu batandika okukuba engalo ate mu swala ekinene. Abubakari okulembera Nabbi atuuse. Abubakari embeera ze yali tamagamaga mu swala naye ne balemezaako ng'engalo zifuuse ki engalo. Faltafata, Abubakari n'amagamaga agenda okukuba eriiso nga Nabbi asimbi sallallahu alaihi wasallam. Kakati abatuuliza ayinza okugamba nti al-iltifaatu, okumagamaga mu swala makruhun, kitamwa
singa omuntu amaga mu swala si kirungi tekikubirizibwa okujjako wabaawo ensonga wabeerawo ki nga yasimba olaba omwana agenda ku sigiri embeera efaanana bwetu naye tokyusa kifuba buli wojja ekifuba mu kibula eswala eba efudde naye wano okumagamaga otambuza liiso mutwe ekyo tekirina kitamwa mu swala naye ekifuba kasakyuka era Bakali teyakikyusa kubanga yali faqihun kakati Abakali alengera nabbi emabega nabbi amugamba kaanaka nabbi yamulaza sayini kubanga ne sayini ku muntu ayogera tetta swala naye ate kwatayogera egitta kubanga isharatul okulaza kw'omuntu akhlasu mithlu nutqihi kw'omuntu atayogera tukitwala ng'omuntu ayogedde ye kwatayogera kasiru mu swala bw'alaze swala efa naye ayogera bw'alaze swala tekola ki kubanga abatasobola kuwulira kiriwo kasiru ye sayini ye kwe kwogera ye wagiraza mu swala efa yani abayogedde nga gwayogera bw'oyogera naye ate fe aboogera bwe tulaze swala tekola ki tefa sheekh awo wennyini wenjagalira atulaba Allahu akbar tunajemalayo okutegeera kuzibu ate nga kwangu ogambye nti kasiru bw'aba mu swala n'alaza abayogedde mazima kubanga kwe kwogera kwe naawe ali mu swala ng'ate gokkirizibwa okwogerera olina n'omumwa oyatula ate bw'oyogera eswala yeefa kitegeerekese kakati engalo ezasukka nabbi n'alaza Bakali nti sigalawo Abakali nadda emabega faraja kahkara nadda emabega naye okudda emabega okutambula nga dda kyennyuma ate erawo mu fiqhu swala mu mateeka agafuga esswala omuntu tatambula bigere byeriraanye bw'atambula thalatha khutuwatun mutawaliyat tubtilu swala omuntu bw'atambula ebigere bisatu ebyeriraanye swala efa wabula asobola okutambula kimu oba bibiri n'ayimiriramu ne wayitawo akaseera n'addamu n'asika emabega sheekh ekyo kirabika nnyo mu swala z'ejjama omuntu akoona ku munne oli n'atambula ebigere nga 10 okudda emabega eswala eba efudde kakati Abakali nadda emabega fatakaddama rasulullah nabbi n'akola ki n'akulembera n'asaaza naye eswala bwe yaggwa ng'omukulembeze nabbi yatuula n'abagamba ya ayuha nnaasi abange mu abantu mubadde ki malakum hina nabakum shay'un fi swala akhadtum fi tasfiq mubadde ki eswala lwaki webe erimu ekiguddemu mukuba bukubi ngalo nabbi n'abagamba nti innama tasfiqu linnisa okukuba mu ngalo kw'abakyala bwe tubeera mu swala ekyokukuba mu ngalo ky'abakyala omukyala singa imaamu aba yeerabidde mu swala ayimuse kulaka ey'okutaano omukyala mu fiqhu swala bamugamba akuba kino bwati ku mugongo gw'olubatu gw'engalo bwatyo kwe kujjukiza kwe tayogera ate abasajja bo bagamba subhanallah nabbi n'abibayigiriza temuddamu kukuba ngalo muki mu swala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abibayigiriza kakati nabbi agenda kwa Abubakari namugamba nti ya Abubakari wanga mama naaka antusalliya binnas hina ashartu ilayk Abubakari lwaki waganye okusaaza abantu nga nkulagidde saakusonzeemu osigalewo amakulu wanjeemedde wanjeemedde Abubakari wanjeemedde mu mbeera efaanana bwetu kakati sheekhe abantu bakitegeere bino ebintu bibiri byanjawulo ebintu bibiri byaki byanjawulo ekisooka bibiri byanjawulo ekisooka waliwo kye bayita imtithalul amr okugondera ekiragiro okugondera ekiragiro wasulukul adab gwe n'okukozesa empisa ng'olaba tekijja kye bakulagira kati Abubakari yakozesa sulukul adabu ye yalaba nga tekijja mu magezi ga Abubakari kukulembera nabbi wabula teyamujeemera sheekhe nga muzadde we wagamba nkasukira kamba ako wakola otya tosobola kukakasuka oba omujeemedde oba tomujeemedde agambye nkasukira kamba ako gwe n'okatwala butwazi n'ofukamira mu maaso ge nze ngamba kyekisinga obulungi kati nno ekyo oba oyawukanye ku kiragiro kye kyekino Abubakari agambye kukasuka kati omutegeevu
sulukul adab okozesa empisa kyekisinga okugondera ekiragiro. Allahu akbar. Abubakari n'amugamba kyabadde tekigwana mutabani wa Abi Kuhafa ayatakaddama amaama rasulillah okulembera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bye bigambo Sheikh wallahi abalaba TV banyumirwa ate nga bayiga n'olwekyo kkiriza mu ddakiika zino ebbiri insha Allah taala osibule ku bantu. Alhamdulillah. Twongera tumirako abajjabal rahma bakama baffe era tubakubiriza mweyunge ku jabal rahma tambule ffenna insha Allah mu mwezi ogw'omusanvu. Tumirako nga bulijjo n'ogw'omunaana tumirako nga bulijjo mukadde wange Sheikh Sempala e Butambala ne maama wange nentumirako kuba Apex Junior School ekigoma essomero lyaffe eddungi nentumirako mikwano gyange waliwo ba brotherhood e Kasenge bamama Ukasha ba Bowazi n'abalala batumiddeko nnyo nga bulijjo n'ensembyayo Alhaji Abdallah Sentamwe Namasuba naye mutumiddeko kojja waffe tusaba Allah amusuuse obulwadde sebo byebyo byange byedinira njagala bakakasa era Sheikh akatalekeka ntumileko ku baganda bange ba Wahdatul Lisani ekibiina ekyasomera hadhara mauti mukulembeze waffe Sheikh Yahya Kimuli ne ba Sheikh bonna ba Sheikh Kibanga ba Sheikh Abdul Aziz ba Sheikh Busulwa Ashrafu bonna tubatumidde. Alhamdulillah rabbil alamin. Njagala okukakasa nga tugenda okubasiibula wano njagala nnyo okutumira ku mukwano gwange nnyo Sheikh Rubega amanyiddwe nnyo nga Sheikh Muto director Lumtax wali emaya kutumiddeko nnyo tumireko kwa Sadu Bugembe njagala okutumirako Alhaji Banadda awemaya nti bannange mukulikeeyo kubanga nkakasabo kakasa nti muwagira nnyo Jabal Rahma mukulikeeyo nnyo buli omu akulikireyo nnyo ddala Haji Banadda kulikayo e Makka biidhinillahi tabaraka wa taala. Njagala okutumirako ennyo bonna betusaabaza oba abalamazi baffe abatambula ne Jabal Rahma abajagala ennyo abajagaliza obulungi kuba ku simu zino wammanga otambule bulungi 0752929434 njiddamu 0752929434 oba 0704369329 0704369329 njagala okukakasa wano nze Sheikh Tebadiba nebabidde dokita waffe Dr. Anisha kwali mutumiddeko nnyo mukwano gwange nnyo dokita oyo masana erugalaawo ku muzikiti bannanyini muzikiti gw'erugalaawo ate abo basaabaze baffe balamazi baffe ajati nkusaba ojje tutambule ffenna inshallah Dr. Anisa inshallah Jabal Rahma akulindiridde teweerabira abadde mu studio inshallah Sheikh Tebadiba ne Sheikh Makumbi abaagala mwenna era ababategeeza nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tusinkane Mande isawa 10 biidhnillahi tabaraka wa taala. Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya Habib Allah.